waffe. Era bwe yamala twebaza n'akabira agamba mutoole mulye, mutoole munywe, guno gwe mubiri gwange, guno gwe musaayi gwange okuweereddwayo ku lwammwe okuggyawo ebibi. Mukolenga bwe mutyo buli lwe munaagunywangako okujjukira nze. Emirembe egya Mukama waffe gibeerenga wamu nammwe bulijjo. N'olwekyo ffe tetwandisaanidde kusembera ku mmeeza eno, kisa kya Katonda ekitubeera abatasaanira ne tufuuka abasaanira, era nga tweteekateeka okujja wano ku mmeeza neegayirira Katonda atubeere, twongere okulowooza n'okufumiitiriza kulamu kwaffe n'okutambula kwaffe nga tumwegayirira oyo Yesu asaanira atusaanyize. Tugende wamu n'ebigambo ebyo ku Pawulo olw'ekyenda ebigamba nti nga tugenda wamu nti ayi Mukama w'ekisa bangana okusembera wali emmeeza y'eno nga twesiga obutuukirivu bwaffe wali okusaasira okunene okungi saanira okuŋŋanya naye gwe Mukama atajuulajuula alina ekisa bulijjo n'ebiro byonna. Ayi Mukama omuli ekisa, tuwa omukisa tuwe bwe tutyo omubiri gw'omwana wo omwagalwa Yesu Kristo, tunywe bwe tutyo omusaayi gwe, n'obulamu bwaffe bunaze omusaayi gw'omuwendo omungi ennyo, tubeere mu ye naye abeere mu ffe emirembe n'emirembe. Amiina. Abooluganda, omubiri awamu n'omusaayi bya Mukama waffe ebyayobwayo bikuume emitima gyaffe wamu n'emibiri gyaffe, tunaatoola ne tulya era ne tunywa nga tujjukira Kristo yatufiirira. Tumuliire era tumunywere mu kukkiriza Katonda waffe oyo tumwebaze. Amiina. Musembere.